ate jala munyambe munonyeze vivi mu meeting ndere nayo bwenti unje tegere kitufu senga so mufuna sina na mufunire sina na namba ya simu zine mfuna Vivian bwenti mungalo zange tano mbuyo tigandi yeze tatawo kwa hizo no kutoka shigambo chona na afana bufu hizo no fira ase babu watatu na yeye wananda boja kutegera tuntata wange yasinzo kunuma ti omwana wange ayogeera alinga gama tata we yafa nenga atabenge yo naba baba tata be bwe mpula ne kirumira nti yeddirange yo mwami Bryan yali bade tata wani wo mwana oyo kubanze nze Jingo Edward Jingo yani erinnya kuba fe tumanyiye Mutanda Vivian ye Vivian Jingo Mutanda lyani sirimanyi lwaki tolimanyi tata kuba siri mutumangako yali jawa simanyi okwatagana otene Vivian omuntu ayinza kakasa ati anti gwe tata wa Vivian kakasa nina wano snap singa muto nange nakamuzaala mbeerako naye wano ali mbeera naye awo nali mbeera naye kino nga wano muzadde era musitudde wuuyo ne wano nali mbeera naye ono ye maama we mama wa Vivian aliriddawa mama Vivian ali Buwarabu nsi gye sitamanyi entuufu ali mu nsi eyo yagenda kunoonya kasente naye abeerewo era kyankoze bubi nnyo kuba bino byonna ebiriwo mu nsi namugaa nti omwana speedi nga nnene kwatambuliza obulamu bw'anaafuna ekizibu oligamba ki abantu olibagamba ki mama Vivi gyali ne wanalaba zino WhatsApp oba audio zino oba TV oba biki ajja kumanya nti bulijjo mmulaba namusuubiza nti kintu ekiribaawo tombuuliranga nze nno nali manyi Vivi agenda kufa bufi kuba okusinza obulamu bwe yali abutambulizaamu bulamu bwa speed Lujja Obis gemanya gange atulaba akaseera kano ku Carlton Music nyongera obabuzaako n'embeebaza gyonna gye mutuusako engalo side eyo ate era wamu n'embeebaza okuba nti mufisaayo akadde ne mugoberera enteekateeka zaffe zonna ze tuba tuzze nazo mu kaseera konna okulaba nga tuluŋŋamya eggwanga lyaffe mu mbeera y'amawulire agaba gatambula wano ne wali so tutuukidde olunaku olwaleero bingi bitambula over social media ku ma TV eggwanga lyonna buli omu akyebuuza ddala ekituufu kyeki mu mbeera egenda maaso y'omukulu Brian White wa Brian White Foundation wamu n'abaana ab'obuwala abaana ababiri saako n'abalala singa bana abavuddeyo abamulumiriza nti abadde abakaka omukwano n'abakaka emirimu gyonna gy'abadde abakaka omuweera nga bamukolera ewatali kusasulwa then ne babeera nga batambulidde mu mbeera ey'okubeera nga bajjamu embuto kwegamba obulamu tebadde bwangu nnyo wakati w'abaana bano ab'obuwala ababiri kossa n'emisambagere egyaleetedde embeera eno okubeera nga olunaku olwaleero omunnayuganda yonna gy'osinziira ogirabako so ffe nga Carlton Music Lujja mu mbeera yange gye mmanyi nkolamu emirimu gyange mba nnyina okunoonya the side of the story so olunaku olwaleero ndi Masajja ku Budduuka mukaaga kyekyalo kyenzizeeko waliyo omukulu gwe ngenda okugezaako okubeera nga nnoonyaako ntresinge ndabe ye agenda kubanga ajjira mu mboozi yaffe ey'olunaku olwaleero jjukira nti tugenda kubeera nga tukuweereza bit by bit eya story n'engeri gyetambulira mu side eyo naye nga njagala okutegeeza nti sofa nakanoonyaako omuwala Vivian naye nga ennamba ye ey'essimu gyakozesa yasobodde okubeera nga mblokinga ku WhatsApp then ne phone calls zange okutandikira ddala yabadde tazikwata so mu mbeera eno wenjikubirako essaawa eno eraga nti teriiko wetudda ku namba ya Stella Nandawula n'ennamba eyo mu kaseera kano teriiko then wetudda ku namba ya mukyala Irene azaala omuwala Stella Nandawula nayo nsobodde okubeera nga mufuna okusookera ddala ngenza okulya nga mu background mpulyamu amaloboozi ag'enjawulo tasobodde kubeera nga ayogerako nange then wenzizeemu okubeera nga mukyekingako n'abeera nga ntegeezezza nti ali busy tasobola kubeera nga ayogera nange akaseera ako kennyini naye nga ku mulamu ogw'okulaba nti nkutuusako amawulire gwe munnayuganda wenna gy'osinzira okubeera ng'ondaba kwe kusalawo nzije mu kifo kino kyennyini we tuli tulabe omwami aliwo ye ate ajjirawa mu mboozi eno egenda mu maaso ekwata ku baana bawala bano ababiri saako omugagga Kirumirwa Brian amanyikiddwa nga Brian White owa Brian White Foundation negattako tufune emboozi eno egamba ayogedde ne Brian White kumakya awulira ani tata ayogedde ne Brian mama nnakusajja emabega gulyo ali wano mama omwana akweza audio badde boogera noono ali fine talina buzibu ali fine
talina buzibu era nga nakwogera ne White Bryan kati nza kwogerako naye akusaawa nga 12 nga mbuuzaako talina buzibu mbawulira biki byalabye byadeta kugamba biki byalabye. Buduuka mukaaga masajja bwe tukyali olunaku olwaleero tuli mu kulaba nga tuggusa ensonga ey'ebyo byonna ebiri mu kutambula wano ne wali mawulire ku mbeera y'omukulu Bryan White asaako n'abaana ab'obuwala ababiri sofa abakavaayo mu mawulire okulaba nti balaajana ebizibu byabwe bye bayitamu ebyenjawulo oba bazze bayitamu ebyenjawulo. So wano wennyini ndi n'omukulu gwe nabasuubiza okubeera nga twegattako tunywemuko emboozi tumanye ye agirawa mu mbeera eno naye ng'okusookera ddala sooka obuuze kuba tulaba akaseera kano. Basebo ne banyabo mbalamusiza. Amanya agange bamita Jingo Edward. Mpangalidde nnyo najja nankumbi ene Busaba Road ene emyaka 23 gye maze ku kyalo kuno. Esebo. Mwami Jingo okola mulimu ki? Nze ndi mukozi w'amazzi plumber sebo. Esebo mukama. Akalango nkakuweeredde bwerere. Amen. Mwami Jingo mu mbeera eno gye tuliko. Simanyi oba kye tuliko kyoliko. Naye ng'okusinziira ku kiriwo ekitambula mwami Kirumira Bryan White n'abaana ab'obuwala ababiri gwe wano n'abaana ab'obuwala ababiri gwe wano ogwawa era ogirawa mu mboozi eno. Emboozi eno sebo mwebale nnyo kunnoonyaako. Sebo nze njiyanga taata wa Viv era taata we owaddala yenze era bonna nze benda baba mwogeraku ku TV sinaba kumanyako n'ogwo gwe nalabye si Joyce yabadde senga Joyce yadda yogera ku TV senga wenze gwe mmanyi kuba oyo muwala nga mpita dadde nze manyi namutuuma erinnya lya Jingo ye Vivian Jingo tatange yamuwalya Vivian. So ebintu ebimu tubitunuulira enseere waliwo ebintu ebijja lwakuba kyazze bubi omwana wange yafunye problem etya binnya byendaba ku media okwo ku mpewo za TV ku ntimba ezo ti omwana ate embuto yayogedde nga mpulira ka video nkaina ku simu yange embuto 3 crazy nawulidde bubi nnyo kyannomye yasinza okunnuma ti omwana wange ayogera alinga agamba taata we yafa naye nga ate abengeyo nabo bataata be bwe mpulira ne kirumira nti yeddirangeyo omwami Bryan yali badde taata wani w'omwana oyo kubanze nze Jingo Edward. Jingo yani erinnya kuba ffe tumanyi ye Mutanda Vivian. Ye Vivian Jingo. Mutanda lyani? Sirimanyi. Lwaki tolimanyi taata? Kuba siri mutuumangako. Yali jjawa? Simanyi. Okwatagana otya ne Vivian omuntu ayinza kakasa atya nti gwe taata wa Vivian? Kakasa nina wano snap singa muto nga nange nakamuzaala mbeerako naye wano nali mbeera naye awo nali mbeera naye kino nga wano muzadde era musitudde wuuyo ne wano nali mbeera naye ono ye maama we. Mama Vivian aliriddawa? Mama Vivian ali Buwarabu nsi gye sitamanyi entuufu ali mu nsi eyo yagenda kunoonya kasente naye abeerewo era kyankoze bubi nnyo kuba bino byonna ebiriwo mu nsi namugamba nti omwana speedi nga nnene kwatambuliza obulamu bw'anaafuna ekizibu oligamba ki abantu olibagamba ki. Mama Vivi gyali ne wanalaba zino WhatsApp oba audio zino oba TV oba biki ajja kumanya nti bulijjo mmulaba namusuubiza nti kintu ekiribaawo tombuuliranga nze nno nali manyi Vivi agenda kufa bufi kuba okusinza obulamu bwe yali abutambulizaamu bulamu bwa speed. Katono nnyo tukubiremukko ekifaananyi gwe nga taata maama taliiwo embeera eno eya muwala we mukujanyumyako gyazayitamu gobadde olina kyogimanyiiko? Embeera mukama wange nkubuulira amazima Mama Vivi asinga okubeera nga abadde amanyi muwala we gyali era ne WhatsApp yange egamba nayogere naye mu nnaku 13 leero ziri 10 na mmeka wayisewo ndo zinaku nga 3 nga njogere naye mubuuza nti n'ebintu byebankubira essimu byaŋŋamba nti Vivi tali fine simanyi ali ku TV kiri kitya ye nyina anziramu naŋŋamba njogedde ne Bryan White ti omwana ali ki. Mama Vivi yennyini nze sina mulala gwe mmanyi mu nsi abantu bemanyi abalinako Vivi waliwo Naalonga abeera munnamwayo oyo muganda wa Mama Vivi yamukuza ne muganda omulala bamuyita Saala abeera wali ku kyekatale wali naye yankubidde n'essimu Saala naŋŋamba nti tata Vivi teekako olabe Vivi ku TV obule Vivi byayogera bannaye nga tuswadde ne mugamba nti byebyo Saala nakugamba Saala n'agamba waŋŋamba tata Vivi ne mugabo birabye mulabye bijja kati. Oyogera nakugamba noyogera ku muwala wono kiraga nti taata n'omwana mulinga watali nkolagana oba mulwawo ku meetinga oba muludde olaba? Ekituufu mbadde ndwawo okulaba omwana kubanga ejali mwana muwala omwana omuwala tabeera nnyo close ku taata we nnyo kiri awo
naddala nga amazeeko senior 6 naga nti akansoke nkole ebyange university mutasobola okunsoma university nga wayiseewo emyaka 5 ne 10 kuba mpulayo n'abasoma nga balina emyaka 5 era yamala senior 6 natandika okukola ebintu byabwe ne maama we alina mulimu simanyi nfunye omulimu ngenze kukola wano nange ne ngamba okay omuntu asoma kukola era oba ofunye omulimu tewali mutawaana mutambuze emirimu naye nga nze mbadde siconnectinga nnyo so wali ne Vivi mu bulamu bwe paka senior 6 awo nambadde mulina we yasembereddeyo omusajja we mbadde siddangamu mulaba omusajja wamaze ku emyaka 2 nga simulaba omwana mama wa Vivi before nga tannagenda Bulaaya mwali mukwatagana mwali makagega twogera tetubeera gamu ebintu bino byanjawulo so okuzaala mu muntu naye nga tomuwasizza nze Vivi bamuza naye sinatuuka ku level ewasa era tetwakwatagana kubeera nga tufumbiddwagana era ne wano wensula mama Vivi yajjawo abaana benina abamanyi olw'okuba namuzaalamu nga ndi muto ng'emyaka gikyabulamu okuwasa omukazi kakati ni wano waka wembeera yajjawo n'alaba ne bakalungi benakoze ki benazaala ne Edrin gyali abaana benazaala nabo ki n'abalaba n'asanyuka naga nti okay katu so oluvannyuma lwa siniya ey'omukaaga Vivi nadda ku sayidi ya maama awo ku siniya ya mukaaga yokka ndozo siniya yanga twawo nze Vivi nakoma okubeera close P7 siniya wano awo nali mufunira kati awo neje emyaka 5 ngali nani ne maama we ebiddako maama we kyovola nze nkugamba nti byonna ebibaddewo mbadde mbuuzaani era WhatsApp ya maama we nzinge yange kweri mubuuza naye okuva yawulidde saga eno nga mubuulya nti Vivi gwo ngamba ali bulungi naye nga ndaba obuzibu esime teriiko ngina teeka ku data siraba kwesoma musindikazi WhatsApp namusindike n'akafaananyi akali ku TV awulira eddala byayogera era nga takola ki teriiko so wetuddayo mabega ku kino ekyomulimu nga taata bakugambye muwala waafunye omulimu wategeezebwako omulimu kika ki gwagenda okukola nze Vivi badde muwula secretary ne mugamba secretary okay secretary wa mu office bamutumaatuma baza mutuma mu bank agenda backing esente sibe emirimu gy'abasoma sasoma nnyo naye bwe nkirowooza so byeyo mukama wange ebitonotono byemmanyi naye obulumi bw'amaanyi oyo muwala wange kuba abakyala be basalawo nti ono mwana wo era mama Vivi waddemo ganti oyo si mwana we bwali kyogerawo naye nsobola okuteekamu kukonenga nti kanoonye engeri ki ntegeera ntya kivula bino ebyokukebera emisaayi sibigenderako nasirika buki so mu mbeera eno olinamuko ekirowoozo kyofunye nti mwalituuka ku ssere erigamba nti omwana si wuwe oba wuwe oba wa muntu omulala essere sinnalifuna kuba mama Vivi ne bwayogera nange waali nenaku 3 zayogedde ampita taata Vivi tampita na taata kalungi okitegedde ampita taataani ekyaleetera muwala we okuba nti okuva siniya ey'omukaaga temwaddamu connecti nga taata n'omwana nkugambye omwana muwala bwetuuka mu senior 6 nagamba ebyokusoma kama bikole eki nsooke mbiwummuze nsooke nkole ebintu ebirala omwana atuuka mu age esusa emyaka 18 abali big mu aba big but wasigala wene enkolagana nti taata asigala taata daddy we problem wabaddewo broke nga maama anteekako ekitimba lwaki akuteekako ekitimba ate nga musigala mwogerezeganya taata ne maama anti wano omuntu asobola okuteekako ekitimba tayagala ofuna oli ekitimba ekyo nenkimuggyako nenga nti kati mama Vivi yenkimuggyeko Vivi we namufuna ku simu nga ndi ku simu ya maama we nanga daddy ino gye tubeera tebatukiza kuba n'amasimu ne mugamba obeerawa olaba n'omuntu akola mu state house aba n'essimu kati awo oli kiritegeeza kitya kyekyavaako ekigambo ki kyekugambye mu gundi zonna oba mu mabega wonna nti mama Vivi omwana waali tewali mirembe teriyo omuntu wa brokinga muwala we muntu wo nga gwe tosobola mulaba mu budde bw'oyagalira kabe nga akola mu state house okubayo essimu so kino kyogera ng'olabye nombeera oba mabega kaawo ng'embeera tennabaawo embeera tennabaawo mama Vivi yennyini yaŋŋamba nti ate okulaba Vivi mala kuwandiika kukola baluwa nsabe ndabe muwala wange ne mubuuza bakututeko omwana wo gwe kyogamba bifuuse nga bino omwana wagenda e Buwarabu nga gw'osigadde Uganda mbawarabu omuntu abawanga gwe batunze era amala kudda n'olyoka confirming nti omuntu wange mulamu naye kati ne Vivi ne mugamba nti omutundidde mu Uganda oyinza okufunamu ekizibu era namugamba mama Vivi ojja kuwunzika nga toli musanyufu so omwana ebbanga lyamaze ku mulimu lyebbanga mama we lyamaze ku kyeyo maama wa Vivi yali abaddeyoko eyo gyali so yagenda wa Brian White nga mama wakyali wano era mama wa Vivi tanaweza bbanga ddene agenda mu mwaka ng'avudde kuba Vivi maama we mmanyi abadde abeera wali n'amasuba waggulu nga waali nga ne Vivi gyali eyo
nenga buli mu meeting amugamba vivi nga tetumulaba nti awange bizibu wale era yakabako ku maziga naga nti bangambye mpandiika ate omwana wange simulaba newunza nnyo WhatsApp gye nayogedde naye nga ngamba nti ate njogedde ne Brian Vivi ali bulungi naye nga ateze ku TV nalabye edda kiki nga ndaba birala kati ze nensirika ne ngamba kankwate ka video kano nkamusindikire ndoza wajja okunfamingira essimu ye nga yagijjeeko naye nga tebulijja okwera ebbanga lyonna kweri kati teriiko omwana nga alina ebizibu kati akivuddemu waki akivaamu kati nga olwedde wali yali waali ng'akibeeramu yali badde akibeereramu ddala kuba namugamba nti kiyinza ovaamu ki nze ndabye ekintu kiwoomye bulungi so mu butawooma wasinziira ku mbeera nti babasaba muwandiike kasayanga nti baŋŋamba okuwandiika ninga awo wali si waki oyo omuntu si mutufu gwadiringana olaba tudiringana abantu so okugenda n'owa Museveni woba okolayiro oba oyogera ku simu yo so mu kwekengera kuno ki kyewakolawo nga taata muganda wange kankubulira amazima mu kwekengera maama Vivi yansinga nnyo amaanyi ku mwana oyo wakuba leero ndi mu big man naye maama Vivi yankuba nnyo yantirayo nnyo ekikomera nga newe mubuza omwana aliwa abulookingawo kitegedde ndoza yali atunuulidde busente obu ne mugandi obusente obutunuuli n'essere ziggwa omuntu asobola okwavuwala nga tabadde kitegeeza maama Vivi yafunangayo kasente bamulabirirangayo kyendowooza omugagga wali we yagabiranga ssente buno bucolo obu mitwalo 2 miliyoni emu baleka baabo muwanga ne bamujuutajuuta kati ye nambulookinga naye ne muga nti nedda simatidde era maama Vivi alabye nnyo kuba oyo omwana naye omuntu oyinza mukubira kifaananyi ki okulaga nti Vivian ono gwe twogerako mwana wo nedda kati bassebo ne bannyabo mwe mukole kintu kimu ye Vivi mwe munoonyenze ye Vivi ajje mu maaso gange yabagaye nti si taata wange oyo si daddi wange kuba tampita na taata ampita daddi Vivian alina emyaka emeka Vivian namuzaa mu 98 mwezi gwa mwenda nakoze mwezi 12 sibo paka n'omusomesa paka senior ya mukaaga okusoma size nawe muweereranga nnyo maama we w'amaanyi ku ekyo sewaana sijja kwewanika mu bantu saagala ebyo saateekamu nnyo kimenya naye nga bwe mbaamu n'obutonotono mbumuwa ye maama Vivi n'akivuga kyova abadde ansinga amaanyi ku ki era guno omulundi siyinza kuddamu okukkiza muntu yenna bano abaana be nazaala abalala maama waabwe ne bwe yagenda ku nnyonyi era ne mbeesigaliza sikkiza badropinga wa muntu yenna kuba amaanyi bagakuggyako omwana buli wakula n'abantu abalala amaanyi bakola ki era kivula Vivi maama we alina amaanyi era nze mbadde mubuuzanga nnyo ti Vivi sisoyina simu ye naye mbuuza gwe mulanga ali ate kuba Vivi yabeeranga nti ndaba maama wange nga bakaweeka balidi abaana iwaka bakaweeka ya so akaseera kano Vivian aliriddawa amazima essaawa zino simanyi waali okozewo ekyokumanya waali neetaga gavumenti enyambe oba poliisi ngende ku poliisi sitegenda kitegere nawungawunga dda nawunze ndi muwungu ziri ennaku 3 ng'omulaba ku butambi nze nawunze kati naye kaalabe kino ajja kunnoonya ani anoonya ani Vivi ajja kujja wa daddi tusobole okukwasaganya ekintu kitambule kwa maama we taliiwo nze ndiwo ffe bannanyini olowooza naakunoonya atya essaawa eno ng'alemeddwa okunoonya obudde bwonna obadde buyise ebudde buli ate tannoonya naye omuntu asobola okukunoonya mu kufa nga waliwo okufa omuntu naakunoonya mu bulumi wali mu mirembe mbadde sitegeerewe wandooza nga tantegeera kati ajja kutegeera kuba maama we takola ki senga maama we waali nammwe saalibadde nga Katonda abampa kuba maama we alibadde agudifendingire nga tayagala era ngukole ki naye kyanyambye gwazze ku TV nange kenyini fala nange nenkola ki nendaba bwe nti kakati so naye yemukuba kyova n'essimu yagijjeeko kati Vivi agenda kutegeera nti ne daddi yabitegedde naye nga buyoze badde bakola ki bansuula Vivi enamba yange essimu ngenda giteeka ku media ku TV hajifune kati wanaaba mugezi ankubira nga daddi where are you oba oli ludda wa yegwe taata wange maama we Sara waali naalongo gye yali ebunnamwaya bakaro bonna baganda be gye bali babiri bonna bampita daddi lwaki bampita daddi ate nga bantu bakulu bakiza bonna maama Vivi bazaala lwaki bampita daddi so mu mbeera eno gye walabyeko ku TV egenda mu maaso ku muwalawo gwe yakugenze mu bwongo olaba kigwe kyojjamu wene embeera newunyiza nnyo nti mu Uganda waliwo n'abantu abawamba abantu nga tesimena namakulu nga sina bamaanyi mu nsi kakati Brian ateekati abantu mu nnyumba n'abagamba teri kufuluma teri kuba na simu kegamba ensi kiza n'abaana baleka Katonda yabagyeko kasubi naga nti mufulume wano kuba omuntu asobola n'okutta omuntu
nafa. Naye ku kyessimu kino kirabisenga Vivian abadde ajja ayogerezeganyanga ne maama taata yekka gwe obadde tufuna mukisa kugenda Vivian. Amazima sina namba ya simu naye nze kye nnina mama Vivi naye atalina connection ya Vivi. Senga mama Vivi namugambye nti Vivi alina problem yabadde akuba direct ku simu yani ne WhatsApp yange ngamba nayogedde n'oli amukozesa mukama we sayogedde nani ule bigambo byawuka mama Vivi yayogedde na Brian we yali ngambe njogedde ne Vivi yennyini ne yangambe njogedde ne Brian nti angaye bali clear eti wali tabbo bali fit ne mukane mama Vivi byempulanga birala nze ku TV ndaba bintu birala biri mu nsi naye wetutunuulira wetukozesa obumu ku bifaananyi bye tujja tulaba mu mbeera eno tulaba nti osimayo oba wabirabyeko nga taata tulaba nti muwalawo Vivian ne munno oli Nandabula Stella bafunamu akaseera ng'ate basanyufu n'omukulu ono ayogerwako kubeera nti abatulugunya. Esebo nze nzikiriziganya n'ekintu kino Vivi alina like 21 vumukina 98 mu gw'omwenda gibanga 22 omuntu wa 22 asobola okukola decision n'asalawo naddala mu bawala kubanza nakola decision nga n'emyaka 17 ba 16 nenga ndi muzeyi takyampeerera tewali business let me go to site nenjiga byenkola kati obongo yatwala wa speed obwange obukolerwa kwanza ndi mulenzi kati ebintu byadde akola ayinza obikola nga muwala ng'omuwala kati obulumi bwamaze kujja najja muki kigedde era singa wadde bamukwata bulungi tewali wadde okikola ki kijja mbeera kye yasinza okukuluma ng'omuzadde ku bino byonna ebyafulumye ekyanyumye nnyo nawadde muwala wange ng'ayogera mbu najjamu embuto 3 nawulidde bubi ebirala byonna tebyali nnumye naye nawulidde bubi omwana oyo ku 2 asooka kuba nga yafunye siriimu n'okuzaala ne kulema naye nga muwala mutuufu muwala mulungi ayinza okuba yalwadde kati simanyi bulamu bwe buli omusajja si sayizi ye kigamba kibulamu kyannumye nnyo yennyini nga yayogera senga abantu badde boogera naye yennyini nga gwendaba ku TV wenti awo nafudde enempunga nenga ekisumula ayinza n'okukufiira mu ngalo ng'omulaba ng'ate wobuuti afa era kyansinza okunnuma mama Vivi butabaawo kuwulya ebintu bino ng'omwana we abyogera naye kyemmanyi ku mitimbagano byamutuuse I think nange naka video kamu wano kawulikika buli nawe kakutte ne kalemerako n'ensembeza ne ku TV wenti ya mukwano gwange wano mpulire amaloboozi Vivi nga eddoboozi lya muwala wange terikyuka iyo yennyini nze gwe mmanyi kati nze kinatidde naswaluse nnyo mu bantu bange n'abakwano bange benakola nabo balooya bankubidde amasimu Vivi wono kuba nabaga nti mama Vivi nga omwana akola n'oyo omusajja naye nze sibimanyi so kyekyo so being nti eno program erabibwa abazadde ab'enjawulo olowooza gwe ng'omuzadde oyinza kwenenyeza wa mu mbeera eno eriwo wennenyeza watono nnyo abavubuka oba abalenzi mbawe ekyokuyiga osobola okuba ne girlfriend ne munyumirwa ebirala naye tozaalanga abaana nga tonatuuka kukola maka kyekyaleese kino ekizibu kyendaba kati right now Brian White tanatuuka kukola maka nti Brian White si gwe njogerako mbuulira ku baana abalala abavubuka abatannaba kugenda nnyo oli mu byabawala naye tozaala abaana Vivi yafunye ekizibu olwokuba namuzaala ndi muto nga maama we mukulu okunsingako kati ne bankuba omusumali nga tebakkiriza mwana oyo mbeera naye ki close maama wange yali amusigaza ate maama we n'alaba nga omwana tajja kukola na jjajjaawe ate n'amugjayo kati bwe buzibu naye singa Vivi wange nali mulina mu ngalo 5 yali badde muntu wa bbeeyi nga mutuufu yennyini oshege kuba kirasi gyalimu yesimba ne kuba president asobola n'okubeera honorable kuba ebintu bya Katonda yabiga omuntu oyinza otteeka akakyati kamu n'ofuna ekifo n'otimba obupande bubiri n'ofuna omulimu okay nange n'abakwano bange benyinza omutwalamu ne bagaa nti muwala wange wuuyo muwakalimu dokita akoleekole wano kuba amanyi oluzungu muteeke ku reception awandiika ebitabo awandiika empeke nga bazitwala bano mu kitabo wano. Okay, mu mbeera nga tufundikira emboozi eno walisabye bwenkanya bwa kikaaki okusonkera ddala muwala w'embeera ogimanyi gy'alimu then ne tutondya ate njiraba bulabira ku TV singa mba nenjogera naye kennyini ate yali badde ambuulira kirala kwayinza n'okuba kati alina by'atayogera kati muno ndabamu n'embeera endala ey'okuba nti omwana oyo waliwo obutakolagana nnyo na taata
amazima wampulira ku simu afa ne wali akaba ebiseera ebimu nga ya meeting nga akaba bukabi ndozaga dadi wange okay naye zo kyengamba kiri kimu gavumenti ebeveeyo eyamba omuwala wange afuna obwenkanya nga ye bwabwagala n'ensi erabire ku bo nti ebintu bwe biri mu nsi abantu basobola okukola ekintu naye ng'omuntu alina common alina n'erinnya n'emmoloka avuga z'amannya ge avuga ne zitaliko nnamba n'abasirikale bamukuuma naye nga byakola si biki naye nga mu ggwanga lye limu lye tukola ki titubeeramu. So waliwo wano we yatolokera kuba ye ekigambibwa yali yatoloka munne yasigalayo teri wadde wa Luganda gwe wawulya kuba omenyeza nti yatolokera yamulaba naalonga ebunnamwaya teyamulaba kati kankwe baganda ba mama Vivi bemumanyika bali e Kampala omutali abo benalaba ku TV sibamanyi waliwo Sala muganda we ne Naalongo bombi bakazi Katongole bajjabuzi bo bamityana erisingo ekikyalo kya mama Vivi bo bajjabuza bakojja babeeyo ankuba beeyo bajjabuze naye abali e Kampala amasimu gavuze babagankubidde nga nti muwala wo mulabye ne mugamba mulaba ku TV naye simanyi nabwe nkitandika kuba ne connection sigirina connection ye nina ya maama we era kambuuze maama we maama we wuuna ngambye Naalongo nti Vivi ali ki ne Sala bwe yankubidde mutowe ne mugamba nti maama Vivi yennyini aŋŋamba nti omwana ali ki mwe kye muŋŋamba kakati nkole ki zisina kusituka no nze ogenda ku poliisi kati ŋŋendayo ntandikirawa munoonyezeewa ngende nkwate bayani wayati kati naye nalirowoozeza abirawo kese ya taata eri omwana okubeera nti oba onoonya mwana wo oba oli omwana munoonya Vivi munoonya njagala mufune tutule ku mmeza twogere ekiddako totunudde sayidi y'amateeka amateeka genjagala amateeka gatukwate gatutwale mu kooti Vivi adde wali n'omusajja w'olya omusajja yakola ebintu ebyambi ono adde wali kooti eramule nti gwe ssebo kikyamu waliwo ebimu omusajja ono yakola ebyembiyoni g'oyogerako Brian White byayimirirako n'agamba nti si kituufu waliwo bamafiya abali mu kupanga muwala we yali bamupango ogw'okusula Brian White ekyo sikimanyiiko sikimina kyenkimanyiiko kuba ne bw'oŋŋamba mbu muwala nga ali mu kupanga muwala nga ali mu risiki ate waliwo risiki tola nti ayogera ku media ku TV waliwo risiki endala buli wodiringa n'omuntu ng'akusinga sente nnyingi asobola okugenda bino by'okugyamu embuto bino ebibaddewo biyinza okuba ebitono ate n'agenda bugenzi n'aviirawo ddala era ndi ku pressure endala ate nze tunuulidde muwala wange mufuna ntya kati tutule ku mmeeza ebyabaddewo tulabe kooti esalawo biki essebo so nga tumaliriza akaseera kano kennyini ki ekiddako nga taata oluvannyuma lw'embeera eno ekiddako nnoonya muwala wange tandikiddewa muwala wange ngenda mutandikira ngenda genda ku poliisi ndabe engeri gyenfuna muwala wange kuba wendyogera nange ku TV kati agenda kundaba ajja kola daddi ng'ayogera nze essimu yange kyenjagala akubeko yokka ewaka amanyiwo wensula wano amanyiwo ajja kunkubira nga daddi nzija mugembe okay jangu ne otambuza bigere tewali problem jangu tule twogere tulabe ekiddako kuba nsaganya akayanire mu nsi ensi bw'ogikayaniramu ennyo yinza okugenda ensi agireka etambule byabaddewo amateeka gabiramule ye nga takayana n'abantu adde ebbali akirindeko kuba yinza obutabeerawo ng'akayana buki bukayanyi nze enamba yange Vivi alina ogiwandiika agifune ankubire kuba nze enamba gye mbadde mufunirako ennyo ya maama we nga maama we yamala okwogera naye n'amumpa okitegedde enamba yange 070 emwemu emirundi 3 5 4 emirundi 3 nze Vivi yekka gwe njagala ebisigadde bijja genda maaso twogere eddoboozi lye lisemberayo ddala eddoboozi sirina bigambo bingi kuba pressure zatulinye nebaza bwebaza aba TV abazze wano okundaba wentudde wano emasajja netwogeramu ku nsonga za muwala wange bino ebifaananyi byenkutte yenze ono emuwala wange nga mbeera naye nawandiikako wano saasoma nnyo nalina mutuma Vivian Jingo kino kifaananyi saakiwandiisa eggulu wamutuma Vivian Jingo wali tewamutuma ye Vivian Jingo bino anti nawulidde ebinnya ebirala ku TV abamu ne bajja sengaawe kati Joyce yali badde ajja kati oyo njala gy'ekifaananyi bwe kiti bw'aba kiina sengaawe agiyo n'ekyo kya maama we ng'abirina nga bibye okay so amanyi wagambye ani Jingo Edward
Jingo Edward. So ye mwami Jingo Edward gwe tubadde tunyumyamukko naye kweyo byonna ebitambula emboozi ndowooza musobodde okubeera nga mufunamuko kimu bibiri bisatu ku ekyo ekiriwo osobola okubeera nga okuba mu ttooki mpola mpola naye nga ku mulamwa gwe tuliko okulaba nti Vivian nja kukusabira wano mu kamera obeere ng'onoonya ku taatawo mu mbeera nti maama taliiwo noonya ku taatawo olabe nti embeera eno mulabe engeri mugikwatamu tuli tujja mufuna oyo omuwala ajja kusanyugana yagenda nakwewuunya mugaye nti obirabye naye bagambanga bino zati ebintu byenjogera nabyogera emyaka 2 emabega so eri eddoboozi lya taata sijja kuba nga ndyongerezaako bukwata ulyanga n'obusungu bukutta oga nti obusungu olina bwa Brian White bwa mwana bwa maama obusungu nina obusungu bwa maama number 1 kane kiro kyendabyeko nakyogerako era kyendaba kati bwe busungu bwempulira. Okay, tetugenda kuba tusukawo wano naye nga mbebaza okubeera nga mugoberera enteekateeka yaffe yonna oyo okulaba nti tujjayo eddala ekituufu kyeki mu mbeera ebeera etambula mu ggwanga. Akaseera kano kennyini tubadde twogerako ne taata wa Vivian Jingo wadde omwami Edward Jingo nga ye taata wa Vivian Jingo wadde abasinga mwadde mutegedde Vivian nga Mutanda Vivian. So okubuzaabuzibwa okwo okw'amannyawo asimanyi Vivian erinnya lino erya Mutanda yalijjawa nenga tujja gezaako okubeera nga tunoonya ne ku Vivian twongere okubeera nga tulungamya ensonga ezimu ez'enjawulo naye nga bye ebifaananyi weebiri wano taata nga alina kibebi kye kirungi ku stage ez'enjawulo okuva nga kikyayonka ne kyavula then ne kiyimirira nga taata ali nakyo kigambibwa kawolawola yali yafa mama Vivian amuyita senga bamanyize sebo bamanyigwe nga taata opposite freedom city bamanyize era kugenda obuuze taata wa Vivian yagamba mwali muno omuvubuka awera ku stage one era basobola okumpita okay so bajime bona bamanyi bintu bya kuswaza buswaza bino so yeye mbeera nga weetambula tujja kwongera okubeera nga tumanya kyonna ekinaba kizize wakati mu mbeera eno naddala okutuukira ddala ku mazima amatuufu agali emabega w'emboozi eno etambula. So ngenda kubeera nga mbeerekereza akaseera kano naye nga enamba ya Vivian yavuddeko tetumanyi kikyaliko nengezaako okwogerako naye ku WhatsApp nambulookinga simanyi kikyatuuseewo. So tujja kuba nga twongera okumanya ddala ki ekiri emabega wa emboozi eno etambula eddoboozi lya taata tetugenda kuba nga tusukawo wano omweraba.